Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga baguzi ba Shiba Karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. What's up, baby? Mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutujja mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna byonna kyekimu. Tewali mbiranye, it's just business. Okitegera kyengamba era nga bwolaba nina comedy store nabo balina comedy eyo sijijukira bulungi sijimanyi linnya naye balina gye balina wanero Kampala Kingdom bakola eyo zi comedy zaabwe kati nange nze nkola comedy store. So sikusobola kuvaayo nengamba nti ate nti balina empalana nange nze olaba alaba comedy store nebagamba omwana akikuba oyo naye ne bagamba katukole ki so bakopa gwe initially of course ate bakopani nze siraba omulala gwaga nti bakopa okitegera. So kati nze sobola kuzuka ate nga nti waliwo embeera embi. It's just business. Ompangisa tawala na landlord. Tosobola kuwala na landlord. Ate kirala business zitandika nga bwola comedy nti etambula. Waliwo n'omulala agenda okuva eyo agenda nti nange nkola comedy ekawempe togenda zuuka omugaye nti olabe kompalana si byakuba business. Okay. Okozesa ba comedians bangi basenga nantume ba mariachi ba madwata nchiko ne complain gye basinga okuba nayo is the little pay zobawa. Alex Muhanji olwokuba abana baba batandika butandisi osalawo comedy store nobawa sente ntono nyonyonyo ate nga gwofunamu kinene nnyo. Kati njagala kubwira ekintu kimu. Nze tewali artist n'omu amanja. Tewali comedian n'omu amanja. Enkola eyange yanjawulo muko kusinga abategesa abalala. Nze manyi okubuuza omuntu nenkubuuza sebo yo performer okolera sente meka nangamba ze zino bweziti buuza baali bakozeko ku comedy store ne Salvador nga wali na mulaba wano nga ayogera nti performingira bwere teri performing. Kapala agamba omuwe mitwale 5 era kye kyamujja ku comedy store. Kapale obuzibu bwayina takyasesa wanji takyasesa Kapale. It's no longer comical. Funny. Yaleka ku embracing he refused to embrace MC Mariachi nti yamuleta kati ate natandika empalana Joyce empalana simanyi ekitegeeza yagwa simanyi oba yagwa naye kati wange mbuuza abantu ku social media comedy store ne tubuuza next week mwagalani ne bagaa twagala comedian bwati erinnya lya Kapale sikyalira bwate bakuneeminze ze sikuyita okitegeera. Today wali ku kyasente there is no one who pays Ugandan performers better than comedy store. Echonchogera with capital letters nga njagala waveyo omuyimbi aganti nze wegenda comedy store abansasula sente ntono abayimbi bola baba baka million baremba bali million 879 tewaliwo bazifunane weba end of year party yani. Alex bagamba ekifyuri omuntu ali behind this empalana zonna eziri mu comedy industry na particular comedy store is omukulu Miles Ramiti okuva Hoima yali emabega awe papitu Miles Ramiti yo musaswa sente meko kubanga kukolera ebyo ebintu. He's just that's just my boy. Hey, he's the mkono gwange just kati ababogera bwe bityo omanyi kati walo kati ngabo tukola rude boy. Oja kusanga omuntu ng'ali eyo ng'agamba wandikoze bwoti tayagala kujja kuwagira tayagala ategosanyusa abantu. He has not supported you ateta against okitegera kyengamba so bwe buzibu obuliwo so ebigamba bijja kuba bingi but all in all it's an effort to take you down okitegera ebitakola so ezengamba ezo tezirimu ezo. But Alex Muhanji allegations are zigamba naye walya wafuna government money through Brian White Foundation. How true is this? Labayo nze nali nkola wa Brian White ne kati nkyakola yo as an ambassador of the Brian White Foundation. Yatya ye jali talina buzibu era nva kwogera naye tona byabye simu ngevuga nengamba omukulu revamping mwali tukola tukyakola emirimu mingi egyokukola. So about government's money I've never seen era bwe ziba gye ziri banange bazimpe nziriyeko nange neetaaga sente nina family nzimba nina ebyokukola neetaaga sente ezo zibagenda bagabagaba yeyo naye ze sinaziraba bwe zijja I can't refuse money ze nava mu kyalo nezijja wano mu Kampala kukola sente kati oba wonti guni ampadde sente ne bwaba gwe n'ogandi kwate ye bitano sola zigana nze ne bwoba okola otya. Muina embeera gye mwataddewo nti noba local comedians mwabasosodde ne mukola association yammwe abayita aba uptown lwaki mutuuse ku ddaala eri kuba nti nno
musosola mu ba comedians basenga Sebbanga bali eri bakaaba abala bonna bakaaba lwaki mubasosola this level? It's so katsoke ne senga Sebbanga. Yes. Byayagala tabimanyi. Lwaki? Senga Sebbanga ye yazuka naga leyo nange njagala ntandikewo ekibiina ky'aba comedians aboogera Oluganda. Yazuka buzuukusi. Buzuukusi. Kati njaga kuwira nti comedy store gye muyite ey'Oluzungu. Yes. 70, 80, 90% of the comedians there, they do their jokes in Luganda. Okitegera? So tosobola ganta ate ba comedian bo Luganda tubalimirira. Okitegera kyengamba. So kati Senga Sebbanga alimba, he's just trying to become popular maybe. Ayagala bategere nti naye gyali. Okitegera? This is the thing. Twatandikawo ekibiina, the Uganda Comedians Association, TUCA, as a society that governs comedians. Tubere mu nteeka, tubere in a straight line. Yeah? So there's nothing that we gwe tulese mabega. Kati obuzibu bwaliwo twaga nti if you want to be a part of the Uganda Comedians Association, you need to pay a subscription fee. Of how much? Just mitwalo 10 for an annual subscription fee of 100k. So kati abasinga ba comedian abo baganta ba wansi sente zabalema. Emitwalo 10 gyalema Sebbanga. Senga Sebbanga zamulema banji zalema banji okitegera. Sebbanga tumuleke. Comedy Store promoting nnyo abayimbi. Ate abayimbi bakola shows bayinza okumala ebivulu byabwe nga tebayise ba comedians. Does this mean Comedy Store yetaaga abayimbi okupulinga numbers? No, it's the design of the show. From the first show I did, show ya soka yaliko Michael Woman and Lydia Jasmine. The Comedy Store show ya soka 2015. So it's the design of the show. Tubane comedians, then tubane abayimbi. It's entertainment. It's a comedy show with entertainment from musicians. Ba comedians ba complaining bagamba ba artists babatwala ko space. Abo tebagala kuwandiika. Tewali muyimbi nali njogera ne Juice ne Kenzo wano nagamba tewali show ey'omuziki wane Kampala. Nga comedians abe talk about Maulana and Rain, Madatan Chico, MC Mariachi, je batasobola okugala. Ne nanyini chivu labagamba, oyansoose yatya, okitegera. So that is a lie. The comedy industry is on a high. I appreciate the efforts like Comedy Store tuwagide nnyo ba comedians abasinga. So on a lighter note, Prim ali atya. Kyekyakulesawo Prim. Very beautiful young lady with a future. Namuleka ni agana namuleka. Kali, what is your relationship with the Prim? Kyali awaka. Wanji? Ali wati kati show akola ku radio. Ebamala saa 12 kitundu. Kati ali waka. Tumukubireko tuwogereko naye. Prim yakomawo officially. Zewa. Yali yasulawo mmeza. Ebyo byomu bye muwogere. Tagenze simula nkonga agenda kera kumacha na agenda kukola. Oba gwe yaddayo wakanga wali wanoba. Zewa. Musajja anoba ebyo tebiriyo. That's ngambo z'abantu. Like I told you, abantu babogere ebitaliyo. Ate Bettina wa Brown White Foundation ye wali omuyita otya? Oyo yali Bettina is just an ambassador. Twakolanga wamu atenga mukwano gwange. She's part of the board nga tuwabulamu ko she's been in the market for a minute. So yeah, it's just a friend.